Arsenal. Siri wa Arsenal. Anyway, tugende maaso. Tugende maaso. Just ya mupiira. Ya mupiira. Bitambula bitya ennaku zino? Tuli steady. Mpola mpola gigenda gitya. Tugende butereevu. Incident yaliwo last week. Last week nali ngezaako waliwo omwana mulenzi yeeyita Junior Jamal oba Jamal wandiise fake Jamal amaze ekiseera kingi ng'ajjako abantu ssente abagamba nti ye Jamal mwennyini akola emirimu agenda Paris agenda Mbalala agenda wonna wonna so abantu abamu tebamumanyi so yeeyita Jamal abeera ajjako abantu ssente n'atandika kuyimba ennyimba zange abeera yeefuula nti ye Jamal so maze akabanga nga munoonya naye noonya naye twafunayo link awo ne batugamba ali Bukeerere tugende Bukeerere wekituuke Bukeerere Bukeerere eyo alabika waliwo eyamugamba nti abasajja bazze so n'abuka ekisenge n'adduka kati ne tusobola okukwata twafuna manager oyo waliwo akatambi akamu manager naye nze manager nali namulaba nga butuufu oluusi aba yali tamanyi nnyo yali alowooza naye ndowooza oba alina Jamal mwennyini simanyi kati manager bakola ki naye alabika baali bamufera yabadde akwata emirimu yabadde akola ki so naye nga yeyo situation so njagala kukubiriza Abannayuganda omwana oyo yeeyita Jamal aggyeko abantu bangi ssente waliwo neeyo saidi ze nabweru omwami yankubira essimu nga ngamba waaye nga tuzze kuyimba nate nakusasula ssente zange nemugamba munange siyenze so abantu mwenna mbadde mbasaba bali eyo mwegendereza omwana mulenzi oyo agezezaako okwonoona erinnya lyange nagezaako mubuulirako ku social media emu nga mutegeeza alekere awo naye era akyagaanye so nafunye arrest warrant ye so munoonya naye omwana oyo ayisizza nnyo bubi abawagizi bange agenze abamalako emirembe abajjako ssente n'amayiminga just ennyimba zange kali awo kavubuka kampi kalina budredi buwanvu so mulina okukegendereza kalina dredi zo mpanvu keyerusa keyita Jamal omwana oyo abeera ava tumususpecting okuba nga alina ebitundu byavamu mu Kampala so mbasaba bannaaye mubeere bwegendereza oba omulenzi oyo afuuse ekizibu abantu bangi bayisizza bubi nga abajjako ssente ajja n'abuzaabuzaawo ey'ebikabika ebugalubindi yeyerusa alinga Jamal so omwana mulenzi oyo badde nsaba Bannayuganda omulaba nga alinako wa performinga oba nga alinako ng'omwekengeddemu tujja kuwa enamba mu maaso eyo osobole okuba nga otukubirako kubanga omwana ayonoonye erinnya abantu abawagizi abayitisa bubi nnyo wagenzeyo ku poliisi okulipootinga kesi gyeriyo tulina omusango era tumunoonya so tuyinza kunoonya muntu nga tetulina musango so omusango weguli n'obuvidiyo mujja kuba ndowooza mubulaba after tunaba tumaze eno conversation engeri omwana oyo gyayimbamu naye okalaba kavubuka kampi kalina dredi keyerusa kajjako abantu ssente agamba nti ye Jamal yennyini era n'ennyimba yazikwata abeera azimayiminga so bwekiri asinga omwana yijjayo nga ye najja nakusaba omusonyiwa osobola omusonyiwa so omusonyiwa naye n'abawagizi bennyini abantu beyajjako ssente nabo alina okujja n'asooka wanaaba tazze eri gyendi bwenaaba nze mwefunidde obanga poliisi enyambyeko oba ba intelligence nga banyambyeko kubanga ayonoonye erinnya kubanga abantu abamuwa ssente bayitirivu
so alina n'okwetondera abantu bajjako ssente okwefuula nti ye Jamala naye nga kisinziira kwa situation kati n'omugamba atalekerawo so kisinziira engeri situation gy'aba agiddemu oba yeereese oba nga tumufunye bufunyi. Bano abantu abavaayo olowooza kiva ku ky'omuntu okubeera ajja naga akati kankolere mu linnya lye bakankolere mu ddoboozi lye? No, we don't also have copyright. Copyright can be using this. The problem. If our music industry working on copyright very soon, kibeera kiyamba. Already ogwo musango ng'oggyeko nti ki naye n'okuba nti bakozesa advantage okubanga wali copyright ya music eba preventinga kukola bikolwa bwe biti. Bwenga Jamala already ayise mweno situation ogenda kuyamba otya abalala kulanga bayita mweno situation gyoyiseemu? No, I think embeera eno waliwo in fact oyo omwana atambula waliwo n'omulala era ayimbanga bakola bagenda eyo mu byalo ne bayimba era tunulanga saha ayogeranga saha they cram, they imitate the person, they try their best bayiga ennyimba zonna n'okemitatinga. So ekintu ekituufu twandibadde nga tuteekawo embeera abantu okuba nga basobola okumanya ne babeera nga batutegeera oba n'okumanya omuntu omutuufu kubanga si kirungi omuntu okubeera awo ng'agenda just n'ayimba buli wamu ate gwe nga nanyini nyimba oli waka sibi nnyo. Kale ebigambo bye bisembayo Jamala. So nze kye mbadde nsaba okusooka njagala kwetondera Abannayuganda okubanga omulenzi oyo agenze nga abayisa bubi azze mu bifo eby'enjawulo juzi yetwali ebukeerera obutebe baabwasa kitegeera omulenzi oyo agamba nti bamubone teriyamukuba abawagizi be bamutabukira so omwami yafiirwa ndowooza bizinensi ye naye nga kyava ku muntu okwefuula kyatali abawagizi bamuzuula so basaba okubetondera n'ekirala Abannayuganda bonna okubeera nga muli sure omuntu ajja yeye oba si yeye musobola okulaba so ze kyembasaba byebyo byange. Oba ku busemba eri ebitongole ebitwala abayimbi Association Federation mwene embeera kuba mubeetaaga nnyo kweba bakulembera ebitongole ebitwala abayimbi federation zonna ekintu kino bandite nze nsuubira walina already endowooza akakiiko maybe weekali akalina okubuuliriza n'okunoonyereza kitegeera ne bamanya omuntu oba mutuufu yeye oba si yeye kubanga kati ssaawa zino singa waliwo ng'omuntu representative okubeera ng'ayogera naye ku mbeera ng'eno naye sofa tewabadde muntu yenna sibalika tebategedde ensonga zino naye nga twetaaga obuyambi mu nsonga bwe zityo kubeera nga ba artist ba musician they get protection from such a situation. Abantu bankubira amasimu bagamba nabanyaga ssente abamu baagala kumpereza invoice in fact some naye nga siyenzi omulenzi yeefula bwefuuzi Tweyanza kimala bano.